Embeera bwetyo bwebadde poliisi mu bitundu by'e Katonga ng'ekulembeddwamu RDC w'Empigi Sarah Nannono bw'ebadde ekola ekikweketo mu maka ga Ivan Muwanga atemera mu gy'obukulu 39 ne basangamu obuwanga bw'abantu 6 n'amagumba ssaako entaana ezaziikibwamu abantu mu busisiro bw'enjawulo. Ivan Muwanga ateeberezebwa okusaddaaka abaana poliisi emugombyemu obwala agiyambeko mu kunoonyereza era ono oluvannyuma lw'okukwatibwa alaze engeri gy'abadde alimisaamu baasaddaaka. Sirimba mbagamba mazima. Lwaki omwana yasonzemu gwe mu bantu bonna be bamalaze? Abo abaana alalongo babadde bazannyiranga na wano. Bakuze embala ewa Mama Teddy. Kigambibwa nti Muwanga batuuze okumwekengera yabadde aliko abaana baafubuttula nga bava ku ssomero nga bano be baatemeza ku bazadde baabwe ne batemya ku poliisi nayo neesitukiramu. Naye nga ye chairman abadde mugayaavu omutuuze we alina leading alina amasabo tasobola kwogera kituufu kugamba mbu gwe wakola leading ate oba otya n'amasabo kuba badde akiwulirako ng'alina amasabo. Kati naffe we twajjidde ng'abakulembeze abalala ne tujja ne tugattiramu wamu ne poliisi okutandika okufeffetta. Abatuuze bagamba ekisaddaaka abaana ku kyalo kibadde kisusse kyokka nga abakulembeze baabwe bazinzeeko mikono. Oyagala okubalekawo ogende mu nnimiro okutegeka bye banaalya kwegamba nga tuli ku bunkenke bw'otolabanga. Naye tusaba amasabo mangi nnyo abantu basenze ku kyalo kuno bangi. Naye ate bw'ogenda okunoonyeza abasinga ndowooza bajjira mu pulaani ya kuzimba kuno masabo. Si mwana muto ate kitegeeza baaguleeseewo kiro olw'ekino ekyazzeewo oli n'aleeta ne basuulawo. Omubaka omukyalo w'Empigi Teddy Nambooze ne Sam Akolo ssentebe w'eggombolola y'e Kamengo nabo baliko biboogedde. Nti twabuliddwa abaana ffenna obusungu tubulina naye tetutandika kutabuka kati tusooke tulinde biki ebiva munda. Ebiva munda tawo babasangayo akakono oba akaki tusobole okufuna obujulizi obumala omusajja ono oba omukyala abadde akola kino aloboozebweko era akolebweko mu mateeka. Emmanuel Sonko omu ku bazadde abaziba bulwako abaana baabwe atubuulidde obulumi bw'ayitamu. Bajja bamubaaga wano omugongo ne bamubejjulamu oba baamala namwoza nga taliko musaayi yadde ne tuleeta omwana ne tukola ki ne tumuziika. Kaakati enkeera oyo era ndowooza yali agoba omulala oyo omulala ye yamukola ki ye yamukwasa. We tukoledde eggulire lino nga poliisi ekyagumbye maka ga Muwanga awagambibwa okusaddaakibwa abaana era omugezi wa poliisi e Katonga Lydia Tumushabe atutegeeza nti balinze olukusa lwa kooti balyoke basimule ekifo kyonna okuzuula ebisigalire ebirala. Ono bw'agambye nti omwana babadde baagala kukwata omwana omulala naffe awo twayanguye ne tu respondinga kujja wano kulaba kiki ddala ekigenda mu maaso. So bino bye tusanzeewo naye okunoonyereza kugenda mu maaso. Oluvannyuma Muwanga abaana n'omukyala Oliver Nantaba n'omuzimbi bonna bakwatiddwa era basuze mu kaduukulu ka poliisi Empigi. Tone Ekitenda ne Irene Mirembe BBS Refiner ageesigika. Oti abawagizi b'ekibiina kya NRM mu disitulikiti y'e Butaleja